Queen ku nsonga zino zetwogerako ez'okutambula ebweru wa Uganda ng'okola music walk. Waliwo story eyafuluma ennyere eyayatiikirira ennyo. Omulabi waffe gye yandiyagadde okumanya ng'awulira okuva gy'oli abeere ng'amanyi amawulire amatuufu ddala ki ekyabaawo. Story mu nsi ze watambulamu waliwo story y'e Malaysia eyajja n'etambula era mu bigambibwa nti ebyaliwo tulaba nti waliwo ne mukadde waffe omu mu music industry eyavayo n'asolooza ku ssente. Bigambibwa nti omwami omukulu Andrew Benon Kibuuka yavayoko n'ayisa akabbo mu banne abayimbi bannammwe babeeko ssente ze bakusondera e Malaysia gye wali. Wabula omulabi waffe yandiyagadde okumanya kiki ekyabaawo olugendo lwo lw'e Malaysia, kiki ekyabaawo ssente ezo okubeera nti zaasondebwa. Olugendo lwange olw'e Malaysia kyensooka okubagamba wali otambuleko nolinya ku nyama nsubira kati gwe baba wali otambuddeko obuuliza bali kyenyenda okwogera okimanyi. Kyenyinza obagamba nti buli muntu yenna waali mu Uganda wano baba kyalina amaanyi walisubye nnyo n'olinnyako ku nnyonyi wakiri n'ogendako e Tanzania nodda oba okitegeera oba n'otuukako e Dubai kale katono kuba yensi etuddiriddemu esookerwako n'okola ki n'okomawo ne tuzibuka amaaso. Ekisookera ddala bannayuganda bano tukyali mabega nnyo emyezi 15 nti abantu bambi tebatambulako. Omuntu akeera ku makya mu kikuubo n'atunda ebintu binaddeeka kati ebintu ebisigadde babiraba nga bwe babikola ki babiradde. Naye kyenyinza obbagamba kati kansooke mbabuuseeko bannange abatatambulangako nti bw'otambula niwana Uganda weebiri wakuwaffe tuli bannansi tusobola bikola ki bitegeera. Waliwo ekintu bw'oba otambula osaba visa eyo yekukkiriza ogenda mu kisi gy'okola ki gy'oyagala ogendamu. Naye bw'ogenda mu nsi eyo nga bakodde visa tofuuka nannyini nsi ate visa eyo erina ekiseera kyekola ki kyeggwako. Kati visa eyo bw'emala okuggwako ng'oli mu nsi newabanga wavudde America nojja wano Uganda visa ya America nekuggwako ate nno omwana atu newoba munnauganda ng'oli wano naye ng'oli mutuuze wa America visa yo nekuggwerako wano era basobola okukusiba oba okukuweesa fayini okubeera mu Uganda nga visa yo yakola ki yaggwako Uganda gye yakola ki yakuwa. Kati bambi ekintu ekyo abantu bakola ki tebakitegeera nti nange bwe nagenda e Malaysia visa gye bampa yatuuka ekiseera nekola ki neggwako naye ate neggwako nga byantwalayo sinnabikola ki sinnababimaliriza nalina okuyingira overstay. Nakyo kankibabuulire bw'oyingira overstay oba oli mu America oba oyuda oba otambulira mu booti singa mmaliriza nga tebankutte bw'omaliriza nga tebakutte osobola okwetwala ku immigration n'osasula ssente z'ebbanga ly'obadde mu nsi eyo n'okola ki n'ofuluma. naye bwe bakukwata nga tonnaba kwetwalayo bakutwala mu kkooti. Bwe bakutwala mu kkooti bakubuuza ebintu bimeka okusasula ssente ezo oba okukusiba ekiseera kye baba bakoze eki kye baba bakugambye. Kati nze baŋŋamba nti obadde muno okumala bbanga bweriti eregale n'okkiriza okusasula ssente bwe ziti oba okusiba emyezi 3. Sente ze baali baŋŋamba okusasula zaali wakati kumpi wa miliyoni nga 18 ez'Uganda ne baŋŋamba oba okusiba emyezi meka 3. Kati nze okuwamira emyezi 18 nga nagenda kunoonya ssente n'emyezi 3 nga bambala ku misana nakiro gwe mwezi gumu nekituufu sibangako musiru kuwa miliyoni meka 18 nabagamba sizira mu nsi bemaleko ki ekibonerezo kyange. Kati mukunsiba buli lwabeera n'ekizibu wabeerawo ate abalifuula ki essanyu. Mukunsiba oli gwe nali naye eri yandibadde ngaawa abantu beno updates ye yabawa birala basaba miliyoni 3 era oli tebagenda muta era agenda kufuna ebizibu era biki bambi mukulu Benon Kibuuka olw'okuba nti ye yali atukulembera yafuna naye okutya nti omuyimbi we ali bweru mu buzibu bwe buti ne bwe buti ne sente ze basaba ki nyingi naye kwe kusalawo n'akola ki ayiteeyite mu bayimbi basobola okutuwa ki. Naye kyamukisa mulungi teri muyimbi yannyamba era ekyo nkyogerera mu kamera nze bayimbi mmatamanyamba omuntu eyanyamba yali Kikoofiira eyanyamba yali Benon mu industry era nze sina muyimbi gwe mmanja namwete mu mmanjanga olaba sikuyambye naawe tolina wanyambirako nti watuuka n'okubeera nti waliwo bajjanko interview nga babuuza bwe yali agenda yatusiibula bannaye mwali mulabeyo omuntu agenda ku TV naka bannaye kyangenda America mbasiibudde bannaye temuddangamu kwogera bintu bye bityo bayimbi bannange. Omuntu afuna obuzibu abatabwetegekedde bw'oba akumuyamba muyambe oba tusobole tweyogera bigambo ki bingi. Fenna tuli ba hustlers buli muntu asolinga mu mbeera yo. Mwezi waliwo n'abeebweru
Besigye tekwatukiriza mannya wano abanyamba abo nabakwasa mukama yeebale kubeera nagenda nenkola ki nembebaza naye mu bamusician tewali era temubeerangayo nemwerimba era namwe mulituuka okubasondera nga mena kyemubadde wala sikuwadde tomanja nange sikola ki sibabanja so mumbeera efaana bwetyo bambi ekyo kyekyantuukako naye nga buli munnayuganda mbadde nkusaba oba olina obusobozi linnya ku lulimi tugule obwongo buno ate n'ebintu abantu ebawandiika bino simanyi social media before abantu boogera ebintu ebitaliiyo okuyisaawo ebyabwe n'okulaga nti omuntu oyinza nokuba tomulaba nko tomumanyi naye nakwogerako ekigambo nga niye yali akoze eki yali akulabi bati ebigambo nze sibitya. Omulabi wange owulidde bulungi Queen yennyini ng'akwegambira obuzibu kwe bwava okubeera nti yatuukamu ekyo kye yalimu overstay abatambuddeko mu bimanyi otuuke eyo visa neggwako by all means baba balina okubaako amateeka agakukwata. Omulabi wange yandyeyogedde okumanya Queen kati oli luddawa bino byonna nga bimaze okubeerawo ennaku zino oliwa okola kaki tukusanga wa Queen ali luddawa mu biseera bino ennaku zino Queen alina ekibiina bakiyita Musician Legends Association kyabayimbi abaaliwoko bakiyita mula nze kyapasoni wakyo nina ekibiina ekirala kampani yange bakiyita Queen's Production tufumba emikolo tuyimba ku mikolo tuzanya movies tuyina nedduuka lirino boutique Queen la boutique wano bwemunsinkanya olwaleero tuyina offices ziri awo kuseruwale naye bwoba oyagala okunyanguyirwa era ojjano ku dduuka lyange wenkolera wewali ebintu byange ate nga ndi bulooka n'amataka tukola ki tugatunda tutunda amamotoka so Queen's Production ki nene nnyo nga nze director waayo byebintu byendimu naye nga n'okuyimba nkola ki nkyayimba era nagambye akayimba akapya akaliko bakayita twagala ttaka wekanonye ku YouTube yange oba kuba ku TV yonna obagambe kuba eki twagala ttaka kayimba kalungi nnyo kubanga yembeera ekola ki Queen emabegakaawo tubadde ne pandemic eya COVID-19 kiseera kiwanvu abantu bafuna okunyigirizibwa okungi abayimbi abasinga baali tebategeseewo kiki kiyinza kubataasa COVID-19 gwe wamuyitamu oti emyaka egy'ebiri kyali kitya ewuwo era kyakulekawa era wayigiramu ki nze sijja kulimba omanyi nze siwaayiriza katonda buli katonda womuteekamu okuwaayiriza akuggyako nekokola ki covid yatuyisa bubi mu mbeera emu obendala naye nze saalemwako kulya kulwa nsonga nze nabagambe nagenda otuuka okutambula biki byonna byonna mbaddewo nga nkola nze nkoze nti indati nti newe mba tusiyimbye ku stage nina wenzija nusu 10 nenkola ki nenkirya era nze saasulako ku njala akawunga nakalyanga neeyagalidde naye nze saabulwa ku mmere covid yatuyisa bintu olwokuba nze yampisa bubi kuba nali sobola kutuuka ku benneetaaga kuba nali sobola kutambula naye mu mbeera y'okulya nze nalya ate era yatuyigiriza n'abali eyo okukola ba artist bannange tuleme kubeerawo nga tuwoleza mu music leero okera ku makye eddoboozi ne lifa ne bakulaga obulago nga lokyayimba ogenda kukola ebintu bingi bye tutuukamu naye tuleme kwesiba ku kintu kimu kyo music fe tulinga basambi ba mupiira togenda kubeerako myaka ku myaka nammwe abaliko essaawa zino enkya temuliiko naye mmanya leero nina agakola bakyandaba enkya singa naaba tebakyawulira music wange oba tebakyangula nina kyekiriwo ekigedde nze oyinza obutandaba mu stage nyingi naye ate waliwo ababeera ku stage bunaku bensinga emirundi 10 kubanga nakitegeererawo from day one nti sijja kubeera nga nyimba buli lunaku waliwo ekiseera nga siwakola ki kuyimba nategeka nze nina amayumba gange gyengenda nemagamba mutazimpa nga mukola ki nga mufuluma togenda kusanga bangobye mbu simanyi nako bangasukidde obuntu bweru no kubanga nakola ki nategeka covid yaliwo nze yankosa bukyakuba nti nali ntya okunkwata n'abantu bange benafiirwa n'okuba nti nali seetaaya naye teyankosaako mubusirya mmere tebakulimba nagirya n'abantu bange era yankosa lwaki bantu balala baafa naye abaali eyo ngaobuntu yakulabako oli waggulu odekuti mutuwe bannange tubegaide kibi nnyo naddala ffe nga ba artist so tuyige mubuufu bwe bumu Queen nandyetaaze okumanya nga tetunava mu bya music ani mukyala ki oba mwami ki njagala ompeyo omukyala omu n'omwami omu aba ku inspirinze mu kuyimba
ngoyo bwayimba ogamba ye obanga bwe wali omutongo ogamba nti nandiyagadde okubeeranga gundi nze nti abantu benayagala okubeera ate baafa tewali buzibu nayagala okubeera nga Sala Birungi yali mwembe wange nayagala okubeera nga Carol Nakimera teri muyimbi yali amusinze be bayimbi benkolaki bentegeera so kati kusawa yakakati mu regimu eriwo olema tambisa bubi muyimbi anyimbira obulungi Rema Namakula anyimbira bulungi abasajja njagala Aluna Mubiru mwagala Edi mwagala Edi yawe Misaji nyimba zaabwe tezikolaki tezimpisa nze na buli muyimbi yenna ndoza kankugambe bwenti buli muyimbi yenna ng'ayimba ebintu ebitegeerekeka mwagala omuyimbi gwe saagala omuyimbi awemula akuba naate nammwe abantu abalabi ba musiki abantu abatulaba obamu abaaki oba kano kakyayi ke bagambye ka abantu bakanywa kubanga otunulira omuyimbi mutuufu ebintu byayimba simanyi naakola lonki abantu ne bajjanuka abantu bali mwayi kazoole nolaba abasajja abayimba basembogga yali ataaza okukola ekivulu ng'ali ogu ensi yonna nekolaki ng'abantu tebabiraba oba muli tulaba tufudde n'otunulya TV mmwe ba TV nammwe kambagambe mukuba musiki w'abantu abategeera mulekerawo okuba musiki atategeerekeka because simanyi biki kintu kidogo bigenda kutwononera musiki ne TV zammwe abantu obutaziraba omuntu atule ku TV alabe musiki atategeerekeka agijjeko agende mu yabalokola alabe abasabi Queen, oli ku social media? Of course, yes. Oli ku social media ng'eriwa? The Facebook yange eriko Florence Queen, YouTube yange nayo kweri Queen Florence, ku TikTok nako kwembi. Nakamyoka Florence. Kitegeera ononyeza ne ku gundi Instagram kwendi. Nakubanza sina kajanja ne ku Snapchat kwendi. Naye nteka yera bya magezi. Queen wabaddenga weemabegaawo era ne mu biseera bino aba artists bangi abali mu kufuna obuzibu ne social media babakolamu obudole ne baboogeza ne babafuula ebitagasa nolaba oli nga bafunye ekifaananyi kye ne bamwambaza eno ng'embuzi kwegamba mu bufunze kye tuyinza okuyita social media bullying bangi nnyo abayimbi bwe bati naye nga ate balina family balina abaana balina abaami balina abakyala kyali kikutuuseeko wali obaddeko mu mbeera bweti oli najja n'akuteekako omugambo omunene ennyo ng'alinganga akumanyi mukama ansonyiwe nze nakugamba enjogera byendowooza oba byentegeera mu bwongo bwange oba butono oba obungi nze kyenyinza okugamba si kirungi kukikola naye ate lwaki kizze mu kimanyi fe nnyini ba artist fe tukikoleze eki fe tukyereetedde twagadde nnyo okutulaba twagadde nnyo obutaala simanyi abasoma bemuyita sitanti zenna n'omuntu gwe nagambako nemuga naye nze ondaba nze omuyimbi kati ayinza kumala kufa wenti nengenda ku keesi nenkola wenti nendaba nga tassa engamba kuba sitanti zafuuka ki sitanti oba kitegeera omuntu naye ensasulira bamuvume simanyi abantu bamutegeere fe nga tetwabikola ogenda wulya oli bamuvumye babyogeddeko nnyo anti bundi abasasudde anti kati abasasula bakolewo akakabadi nze akabadi kokunvuma nyambule nga nkaagaza ati oba temunjogerako mulekeyo naye temusikola kabadi nze sikola stand so ebyo ebintu ebisinga birina ebibiri ebati emabega waabyo ng'ate ffe tubyereetera simanyi nsirise nnyo kakati nze bwe mbatula omuntu nga baŋŋamba ti kakati ebyo saate bwe bimala tati sitanti tati simanyi vidiyo mbyagaza ki simanyi ndeeta luyimba lupya yanjule ate simanyi nnobe ate simanyi bampase kakati nze ebyo baba bavuma babavume naye abakuvuma nga tubadde tobiriimu ekyo kiba kibi naye obanga oli ku sitantizo bakuvume bakwambaze n'obukokolo n'epamba bamukuteeka mu nnyindo otegeere nti mwagala bategeere Queen yabadde ali mu kubyogera nze mbyogedde sigwe nti tabadde victim nnyo naye ate akivumirira naye ate n'awabula namu nti obubadi bususse leero mu industry oba oyaga kuyisawo oluyimba n'oleeta yakabadi n'okola kale n'olw'ensonga eyo ye bwatyo bw'ayogedde Queen nga tunaatera okumaliriza success yo ey'olugendo lwo yeesigamye ku ki ali eyo ali mu kujja mu industry eno kiki ekyo ky'oyinza omumusibirira ntanda ki gy'oyinza omumusibirira ng'ajja asobole okufuuka gwe kyoli ne legacy yes ebeerewo nga bwiyo bwebadde baba mwana wange mulenzi saagala otunde katoka kajjajjaawo mukubanga naawe ojoobeere ng'abayimbi abaakala simanyi ojoobeere nga lutalo
naye otwala alina gye yava okusoka wakola ki naye tiyamala kutunda bijja byewaabwe abantu bangi nnyo bagenze ne bakola ebyambyo ne waaba ku kyalo bajje bafuuke ba artist bafuuke abakabi n'otuuka n'obusende ne babulya ate notafuuka eriyo omuntu nga gwe ne bwonaakola otya tolina talent wandyagadde okuba omuyimbi naye toli muki toli muyimbi ate baproducer b'ennaku zino mulemeddwa okuwabula abaana omwana najja n'omugamba musiba mpa emitwalo 5 aleeta sente naye nga naawe ddala okira ntasobola kukola ki ayogera bwogezi tasobola kuyimba nomala ozirya nomala ozirya nakuba ebimba bye nowaba nga tewali asobola nakiwuliriza wadde okiteeka ku radio wadde ku tv naddayo mu kyalo naggwamu omwana omuwala oyagala kufuuka ku influence tagenda kwegabula nze saamala kwegabula okufuuka kyendi producer bagamba nti sooka ojje tugalamireko wano eyo studio giveemu genda ewalala bweba tonakufuna busobozi funa omuntu akukwatako ate nga era abaana abawala bamaneja tebalina kuba basajja bokka eriyo ne bamaneja abakazi okyogedde ngaomukyala asobola okumaneja ki mukyala munne bwoba ofunye omukisa ogwo nofuna maneja nga mukyala asobola okumanejinga akumanejinga ogende mu studio okole music kubanga bwonosooka okumala okwegabula ona ogenda okufuna erinnya ngaofa nga bamaze okusiiga ki obulwadde bakufunyisiza embuto ate nga nekyobadde bakatereza eki tokifunye so nze ekyo kiyinza okubagamba tuli mu mwezi ogw'abakyala abakyala bagenda kukuza ennaku zaabwe olunaku olwa women's day bigambo ki byoyinza okuwa omukyala ali eyo atudde ali mu kulaba abamu babadde balina low self esteem tebekkiririzaamu abalala babamazeemu amaanyi nti ebyokola tebijja kutuusa wano baako obubaka oba entanda gy'oyinza okusibirira omukyala ali eyo atudde akulaba ku programu yaffe olwaleero entanda gyenyinza okusibirira omukyala ali eyo andaba ekisookera ddala omukyala ali eyo andaba sooka mukkiririzeemu omanye nti nze gundi nekkiririzaamu leka okutuula ewaka okulinda omwana okuwa abakyala muyiga okukola abaana abawala nemubeera abaana mwenda mu muzigo naye nga bukaseera mulowooza kufuluma kiro basajja babakwane babawe sente ekyo tekikola leero bwewa tomufunye muyiga okukola oba oli mulungi ofaanana nti oba tolina sente kwata kakadde kamu funa abantu teekawo ensawo z'amanda kyala tuli banafu naye omwami wo bwakuwa ku mukono ogwa ddyo atleast osobola okukola ki okusituka kale n'olwekyo abakyala mulekerawo okulera engalo nga mulinda abaami okukola ki okubawa yemunakoma okulera engalo yebagenda okukoma obajooga n'obutasulawo baana bammwe mugende kubanga gundi yankwanye noleka wakana kawere nokasula wakana edda kyaga muti wano okumakirindi wano opposite Balak Skin Labotique tubeerawo kapiya biki byonna bibaawo n'engoye Queen's Production nayo gyeri nga bwe mbabuulidde muneyazanyo okumpakalango kangaako byeyagala byonna amataka mayumba tubikolako okufumba ku mikolo wetuli ba ashazi webali wekyenkugamba terera mu kiraasi kyotwagaza tukikuwa